oli bulungi ate nyinza okuba bulungi ng'okumuwulira gw'oyogedde siri bulungi. Nazirise ntya sinazirika okulimbalimba. Gundi yazze puleesa yankubye nga nina okuddusibwa mu ddwaliro nengenda mu ddwaliro naye banzijanjabye nebiggwa mpulira bulungiko. pressure zakubye zavudde ku ki? Pressure za bino ebigenda mu maaso bitwala era zeezo twetaaga special attention oba pressure okufuka mu bintu ebyo. Abantu beetaaga ki? Weetaaga special attention nga kulaba endwanyi okubeera nga emwaki zonna ziba ssente kasita wabaawo ssente tewali kisobola kuntuukako. oli bulungi kulaba n'eziramu kakati ekintu kitambula kita kuba twawulidde tebaliki kwe bagitwala ennyumba y'e Masaka wano wotuli okebulaga naye ennyumba y'e Masaka niyabagambye abantu bantu beeraliikirivu nga wa sponsoringa mikolo gy'abantu. tewali kizimbe kyange kirala kitwalibwa naye tavani kiiki bagitwala. Baagibbamu bubbi omusajja yayita awo nejja naagibbamu ng'embwa weeri n'omusirikale waali kyekineewunyisa. Poliisi bwe yajja nagiga anoonyereze yeetaaga okusibwa kaabe mutabani wange omukwata omusibe eyatwala musirikale. Oba omwezi buwezi ndowooza. Nedda ssebo era baginone ngizzeewo era baginone ate kwekwasa ki tivi baginone. Kale kankubuuze tivi n'essimu ki ekisinga okuba eky'ebbeeyi? Essimu tivi gye buli emitwalo meka mitono essimu kati gwe essimu z'okwata. Kati bwe mba nasobola okugula essimu eno $8,000,000 kati tivi $3,000,000 yandibadde nemu okuzzaawo. Lindako bakwatanga essimu bbiri nga temuli kika ki ojja nafuna tetenaasi. Obadde ki? Twaliza muli ekategerako ne weedi kamala ne kabuuka ne kaleetekako leediyo otabagire enjala zigenda buukamu. nze siina baana wano, nina wano abantu bakulu balina tivi eyaabwe wali awo waliwo tivi eyaabwe awo olabye eyalaga waliwo tivi eno eyaawano yange naye nange sibaagala mwantama saagala bantu nze nagizaawo nayagalira wonna nze bwe baba baagibba ate badde kaweere bamanye nayavuwala bagende babbeko ewalala. Ate kabadi akaawa siina ssente. Nkugambye siina ssente kyekikulu. Ate obuuza otya ndi bulungi? Atalina ssente abeera bulungi? Simanyi munnange. Ndaba screen saver yo ndabako omwana omuwere wazaddeyo omwana omulala oyo muwere kweri ono tanaweza na mwaka tanaweza bulungi mwaka kituufu. Ono namuzaala gy'ali eyo mukyala kienjo
Enje yazaala nno yambabuulire. Enje yazaala naye akaana kalabako mukono. Kiki kakola byako omukono kako? Namugamba nsindikire omwana mulabe. Yansindikira kakono kati. Kati omanyiwo edda mu byalo nga kutegeera omwana batundira njala zino. Omukono gwe bakusindikira enjala olaba nga zizo. Nalabanga kange ne munenjala gogo omanya nti muntu. Tinda kakana kabbanga ki yakusindikira? Mu bbanga ki yakusindikira omwana? Kaali kannaku oba 2. Emabega? Kati awayisawo nga weeks 2. Weeks 2? Kiza enjo amuleka mwettu. Mudulire bbanga ki enjo nga temwera? Enjo tubadde tweraba. Naye nga tumaze oba weeks 3. Nga temwera? Gwe wasembayo mula mwezi weeks 3 yalina olubuto. Yalina olubuto g'amazima. Yalina olubuto naye gye yaluzaalira saaliyo. Yakugamba nga agenda mu ddwaliro? Yansiula agenze waabwe. Awo wayitawo ennaku yandaga obukono osaliza wano bwoti. Ne mugamba mpa ekifaananyi kyonna ndaba omwana. N'asindika ekiramba nenkiteekamu olugalo mba nkyetegerereza omwana ne nva mu bantu nzira ebbali nga ziye neetegereza. Ekibula yateekamu on time view. Ojja kuginjigiriza bwe bagiteekamu wano. Ngenda gikuyigiriza kuba olina bw'oyagala nawe okweka ebyama alabako yekka yalaba wagenda oyita abalala nga kigenze kye yakkola n'omaliriza nga teweetegereza omwana wo. Natya. Muyite omwana amuleete wano ewaka omulabeko kati engeri gy'olubeera ewaka. Bw'oba tayagala. Naye n'amuleeta omukkirizzaawo omusoosa ku ddiini. Nja mukebere. Byewakola tobikkiririza. Goba abikola ne wewaganya mbu wakola gavubuka nga gyegali gammwe. Ate nti siriiko gaazi bw'ogamba gaazi olinga ogamba nti nange nakwatamu. Kano kwasooka okunooba ate oyo yamutwala. Oyo ali ku kamera? Oyo ali ku kamera. Yakwatanga mukazi we. Lwasa saawa zonna wokkiriza oli mwavu. Ku ssente zewateeka mu bakazi buli mukazi singa akwata n'akudizaayo haafu todde engulu. Kozesa abasiru ng'ani ayinza okuzza yadde 10. Banzinziba n'ogaggawala kw'abalema. Nokale tugambe bugambi. Badaga budaazi. Tubateeka ku nninga nga muzzeeko haafu ku ssente basaze. Sizaagala ezo. Zaagenda. Kati Benjamin nerabidde onoozijukiza singa tukwata haafu gye wateeka mu ddala. Tukuyamba? Gye wateeka mu enjo. Gye wateeka mu kino ekiwala kye walinga nakyo ku salaama awo nga munnawo omwenge. Kyani? Tuba tunagenda kubanisa waliwo ekiwala kirala. Kali kinene. Kisanyu. Kisanyu. Ono Sanyu bambi teyalya ssente zange. Yanywa nnyo. Oba teyalina mukisa simanyi. Ejjanga ziweddewe. Zaaliwo ne tezirya. Ate Vanessa. Omanyi Vanessa yakujja omukono mu kibi. Oyo tawena. Eyanga bisalooli ya ssukaali n'omuceere wano. Naliwo. Waliwo. Nga tugenda bitwala. Mugambe tubitwale oba taliyo bajyali. Ono mbirya. Kibi nnyo. Ate kibi. Wali obiguze kituufu. Kibi nnyo. Kati ki ekiddako Lwasa? Ogenda kwerangirira gavumenti ekuyambe kuba kati oli wano. Awo wendi. Lwaki teweerangirira bankrupt oveeyo gambe bakuyambe? Gavumenti ateyamba. Ate nga muli wano.
ate oba nze yampadde ssente naye n'omuntu gwe yampadde okuba nga mukontakitinga nemukyusa mu kifo. Pulezidenti yampadde ssente pulezidenti male ebbanja naye nankwasa dokita takyakwata simu. Takyakwata simu ne bwenkuba naye era tomunenya ofiisi egivuddemu yazimpa nankwasa dokita ate olweggulo namukyusa. Kuba omunaku tekya bamukuba ku makya olweggulo ne bamukyusa kati gwe bataddewo tomumanyi oyo takwatira ddala batadde wano waali awo omukyala mukyoli oba oyo takwatira ddala. amakubo ge wayiseemu ogenda ewa pulezidenti lwaki sigoddamu noyitamu mugambe mukulu bewankwasizza omu n'akyala ddi Lwengo twasinkana Lwengo gye wamuwambira nembalira ne mugaa ssebo bantwala bamalawo nzigwawo ssebo nkole ntya tiggwani ntinze kadogoowo nagajangu wano nenzija nemugaa munnange bankwata ebintu byonna bagenda bitwala banka nkole ntya nanga tofaayo tugenda kuyamba dokita omuna wandiika ebintu by'omwana oyo we twakoma awo yawandiikira manye ate ffe tukaba mmwe ate temuteekeddwa kaaba. Pulezidenti yanakuwalirako bambi naye ndowooza yeerabira teteyerabira ate nga yakwasa omuntu mpozi kyeyerabira kukyusa muntu nga tannakumaliriza yandibadde ankwasa gwanawangala naye wiiki negwagenda okugoba olunaku olwenyininyini nankwasa oyo sifuddeeyo nze nsirise oba obakwagala omanyi oba munakasente tofugika ate sifugika ntya ebyali byalulinga sente ziina ne kakiziina ate nfe enjala tezirabika ate njijjiwa tewali ne bizinesi zaagwa abanikeki yagwa Lwasa Events yagwa ekola obulimu obutonotono wali wafudde omuntu genda oserekitinge waliwo afudde baleeta tuleeta omulambo awo naye mbaga ogenda gikola ngaoleeta Lwasa Events bizibu nnyo tewali n'emu ziringa ezajja omuliro nga amagulu 10 ago tewali n'emu motoka zaggwawo nazitunda ate emmotoka ebeera option tesobola kubeera option
nawulirako nti bali bakwadde w'ekika kya nali mukulu w'ekika n'ebiyamba ki tebampa bibiri bya busika ebisikira n'ebiyamba ki nebikutaasa mu byenfuna sajja gwe tolimbalimba ssebo ebamanyi ampisamu amaaso yamanyi akuba ndadde mulwadde nakomyo naye nvaawo kagoofu goofu wentambulira si katono nnyo sajja gwe kale ssebo bakwano bange nnyo gwe ne boda gubasaza mukago kale katera oyo bwabuuza ekibuuzo ekyobusiru oli ayogedde nti mwavu ate nti wakkiriza akkiriza mwagala afaanana atya kati wengeri gyotazifunangako siyinza kugamba bwava wano watozifunangako naye ate era olina essuubi okuddamu ozifuna kuba omuntu yali afunye ku kintu amanyi wekiva n'olwekituyana ebirivu one time ogenda kuddamu nyinza okuddamu nzifune togamba nyinza kkiriza oba n'okukkiriza naye nzinaawe atukola mukago wezidda abakazi beesonyi awo kagudde okagudde wezidda kwotandikira akolwasa sente ow'omwoyo n'omukazi akiri beera n'omu mpozi awo beera n'omu omanyi nti ate obeera n'oyo kati akubeereddewo mu bizibu wano waliwo akubudaabuda kubona bwobadde nabo akubira kasuna agamba lwasaba waliwo amudaabuda naye simanyira gye yava omanyi gye yava naye nga mbuzeebuze bulungi ebintu byogamba ate tomanyi yava simanyira gye yava olwatuuka naye ndeka seeka kuwalanwa ate mpalanula ewaka ekikulu njogera nnyo wakera kwekyagalya simanyi sijja kukolimba naye nga nze omuntu eyawasa abakazi abayitirivu enanjula ewaabwe empaayi ente empitirivu nimbagabira mu mmotoka nze nandibadde mbeera mu mbeera eyo motoka zo bazigabanga olukazi onawanjiranga muwamula byampya weziranga kulaba sikaati neesanyula nga kikyenkola enki sikaati sijja gyekwasa sente zaggwawo mu ngeri yonna mu ngeri endala zaggwira mu bizinesi nezitafuna anje munsirise njogereko noono